Kale tuli ku The Buzz UG basically fe wano twogera kusonga ezigenda maaso mu entertainment abantu abayiye abantu abalina talent bitusinga okufocusingako ne fashion amanya bambita Morio UG mbabuza ko mwena abatugoberera abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kyemukola kyamaanyi kya kabinyo ba blood bange wabula abo batona subscribinga ku The Buzz UG onyigena kwa kadaka lyawo awojja kuba osobola kumanya esonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna wano ku The Buzz UG information yonna nga latest fa basoko kugifuna bali bona basigadde bajija kufe wabula olunaku lwa leero oba essaawa zino tugenda kwogera ku nsonga ya Illuminati ezo songa abantu bazoogerako naye nga tebaziwanyo attention nga bagamba abamu ku ba celebrity baffe abamanyi betusinga kwegomba bali mu bino ebintu ebya Illuminati. Waliwo signs abantu zebasinga kale kugamba nti ezo signs za Illuminati obubonero abantu bebasinga okugamba nti buno obubonero bwo bulabye bwa Illuminati omulimu triangle eriiso emisota nebirala bingi obubonero webuli kati bebabulaba nga obuyina obanga obukozesa n'engoye zisinga eze tusinga kwambala nazo mulimu engoye zirimu ebika ebyaba abantu ba agents ba Illuminati. Emabega kwawo mwalabe bifaananyi byatambula nnyo ku social media awo ebya Bobby Kyagulanyi mukazi wa Bobi Wine nga abantu bagamba nti ono mukyala Illuminati kuba yagenda mu kooti nga ayambadde necklace yalina akabonero ak'omusota gye yali ayambadde mu bulago abantu bwe bayogera ku social media nti necklace eyo yaba Illuminati nga bagamba nti ono mukazi Illuminati. N'abayimbi abalala bangi abantu bavudde nga babagamba nti bano abantu ba Illuminati ba Bebe Cool ba Chameleone ba Bobi Wine n'abalala bangi olw'ebyo ebintu abantu byebakola bokola ekintu nga kyefaananyirizaako ebintu byabo ba Illuminati oba ebintu byabo abantu abasinza amasitaani nga abantu bavaayo bafani bavaayo nga bagamba nti ono musajja alabika asinza amasitaani bovaayo n'okuba hitiyo n'okuba oluyimba lw'amaanyi n'ofuna sente mu bwangu n'ofunya erinnya n'ofuna erinnya nga abantu tebakisuubira era bavaayo still ne bagamba nti oli Illuminati. N'abamu ku abo abantu babadde bagamba nti ba Illuminati ye mwana mulenzi Eddie Kenzo kuba waliwo post ebadde circulating ku social media awo nga waliwo omuntu eyakoze post mu linnya lya Eddie Kenzo ono omuntu bamuyita Mustafa yagambye nti agent wa Illuminati era yagambye nti omuntu yena ali willing okufuna obugaga n'okufuna etutumu mu kintu kyonna kyokola oba oli muyimbi oyagala okuba oluyimba lutambule lugende viral oba oyagala obugaga obwamangu ye yagambye nti enamba y'essimu weeri awo omukubireko mu contacting akuwe buli kimu akuwe details kuba yagamba nti temuli kuyuwa musaayi temuli kola ki buli kimu kiri easy tebagenda kukalubiriza tebagenda kusaba ebintu ebyokuyuwa musaayi. Ye Mustafa naye yakirese nga page eraga nti Eddie Kenzo ye yapostinze kibale kiraga nti Eddie Kenzo ya postinze so abantu ne bavaayo ne bagamba nti era bulijibe tubadde twogera bituufu mulaba Eddie Kenzo nga bwe mulaba mu bifaananyi awo biraga nti Eddie Kenzo yalimu nga bwe mulaba mu ebyo bifaananyi bagamba kituufu Eddie Kenzo ono Illuminati kuba ebibuzo bibaddewo bingi mu bafans nga bagamba Eddie Kenzo Illuminati okuva lwe yaleeta BET nga abantu tebakikiriza nga bagamba nti Eddie Kenzo engeri gy'ayambalamu engoye z'ayambala ne bolaba videos ze zonna emabega kwawo video gye yakola ng'eriko ebibuzo bingi ye video ya Semyekozo engoye Eddie Kenzo ze yali ayambadde nga kuliko obubonero obwo triangle eriiso n'emmotoka yalimu nga kuliko 666 nga kiraga nti kituufu ono omusajja yandiba Illuminati. Kati abantu ne bayongera okugamba nti Eddie Kenzo talina kwegaana Illuminati. Neno post bwe yalabise abantu bagamba kituufu abantu bebadde boogera bituufu naye kyaddaaki Eddie Kenzo Edrisa Musuza owa Big Talent yavudde neyogerako nagamba nti bannaye bafanizi baffe ebyo byonna abantu eyo post temugiwa attention temugifaako nnyo kuba abantu baagala kutujja ku mulamwa nze nsinza Mukama Katonda nze sisinza masitaani sisinzangako Illuminati nze ntya nnyo Mukama Katonda ndi munaddiini ndi musajja musiraamu ye Eddie Kenzo yagambye akkiriza nnyo mu Allah
bino abantu byabamogerako nti Illuminati bya bulimba wabula yagamba ali hard working. Eddie Kenzo bulijjo azayogera mu interview singagamba nti ye musajja mukozi akola nnyo kyovola asobodde okutuuka ku ebyo byasobodde okufuna awards ez'amaanyi ebintu ebisinga era y'omu ku bayimbi abasinga okubeera nominated mu international awards y'omu ku bayimbi wano mu ggwanga Uganda abantu bagamba nti yasoma nnyo tamanyi luzungu naye ate yasinga okuba international mu nsi z'abazungu konsati ze ziri international ze zisinga okukola. Abantu ne beebuuza kijja kitya nti Eddie Kenzo atamanyi luzungu ayimba mu lulimi lwaffe Oluganda naye ate yasinga okutambula yasinga okugenda mu viral mu nsi z'abazungu ne mu nsi za Africa endala. Kuba tuze tulaba abayimbi bangi oba abantu bangi bafanizi ba Eddie Kenzo abazungu nga bakola challenge mu nyimba za Eddie Kenzo omuzungu n'avaayo n'ayimba olulimi Oluganda ng'ageza okugegenya olulimba lwa Eddie Kenzo ekiraga nti Eddie Kenzo alina obuganzi mu bantu bangi ab'enjawulo. Kati abantu ne beewuunya tulina abayimbi baffe omuli ba Navio bayimbi baffe bangi abagezako kuyimba oluzungu ba Morris Kiria naye ate abantu tebabawa nnyo attention mu nsi z'ebweru abantu tebabamanyi nnyo ate abantu ekyewuunyisa nti abantu basinga okumanya Eddie Kenzo abantu gwe mugamba nti tamanyi luzungu. Ebyo byonna bwe bigenda mu maaso abantu nga bagamba nti Eddie Kenzo Illuminati. Naye nze ndowooza kwezo nsonga zonna za Illuminati obubonero bonna ba celebrity baffe mulina okwebereramu n'abantu abalala ku ngoye ze mwambala engeri gye mweyisaamu abantu bwe balaba nga mutandika okwekozesa obwo obubonero bw'aba Illuminati mwekubya ebifaananyi nga mukola obubonero obwo nga bagamba muli ba Illuminati. Kati mulina okwegendereza ebyo ebintu bye mwogera engoye ze mwambala engeri gye mukola mu videos zammwe kyekyo kye mulina okumanya nti mwegendereza abayimbi baffe. Naye n'abantu mukimanye nti omuntu okutuuka ku success gyaliko aba akoze nnyo. Gwe tolowooza nti omuntu ava out of the blue avaayo nakola erinnya oba nakuba hit aba akoze nnyo. Naye mwe mulowooza nti buli atuse ku success Illuminati oba asinza amasitaani ne Mukama Katonda gyali ate Mukama Katonda akolera ddala. Naye ate n'abantu abasinza amasitaani kituufu gye bali kuba twali tubiwulira mu biseera bya Tupac eyo ebyo ebintu byatandikira eyo mu bazungu nga tebiri nnyo mu culture yaffe eno ya Africa naye ate bize bituyingirira kati mu culture yaffe ya Africa naddala mu mulembe gwaffe guno ogw'abavubuka styles of fashion ebintu bye twambala bintu bingi abantu bibasinzirako nti kati okusinza amasitaani kuli wano mu Africa nnyo. Nawo emabega kwawo waliwo omukazi yayogera MP yali ku TV emu n'agamba nti kituufu Bobi Wine ono asinza amasitaani kyovala tetwagala afuge eggwanga lyaffe. Omukazi yakyogera nga alina obukakafu mu butuufu ng'olowooza ya amanye ekituufu ekiriwo agamba nti Bobi Wine tetusobola kukkiriza kufuga ggwanga lyaffe kuba muntu asinza amasitaani. Bw'anaaba akutte entebe eno ey'obukulembeze bw'eggwanga agenda ku promotinga nnyo ebintu by'amasitaani. Kyekyo kiriyo ekitambula baganda bange naye nga mwebale nnyo okubanga mukyekuumidde wano ku The Buzz UG. Amawulire tukyalina mangi nnyo temuvaako nze ne ttiimu yange tukyafumba. Subscribinga bw'oba tonaba ku subscribinga onyige ne ku kadde awo ojja kuba osobola kumanya kiki ekitambula mu ggwanga Uganda kuba wano ku The Buzz UG fa basinga okukuleetera information. Mwebale nnyo.